Abedi Wanika ne muganda waffe Honorable Mathias Mpuuga. Abedi si muganda wamwe. Naye waffe Okay. mu mukulembeze mu National Unity Platform. Njagala okutegeeza nti abantu abo bateekawo allegations. Nti Nuupu evuma Obwakabaka, Nuupu evuma Katikkiro, Nuupu ekola bweti ne bweti. Naye ebintu ebyo bakabira abakati nga bamaze okubakwata n'ebisawo bya ssente. Nga Buganda yabavadda mu mikono. Obudde buno ndabira ddala ekyamazima tewali ssuubi nti era munaasobola okufuna Buganda. Kuba gwe weebuuza ani gw'osobola okugyawo. Bonna basoboka. Sirabawo ng'omutaddeko ani. Bonna okusinziira ne bwe tuba tukomezaawo abamu baaliwo. Ngenda kusookera ku Rosemary Senninde alina emikisa nga ebitundu 6 ku 100 kubanga bw'onoonya Naluyima kyakoledde Wakiso tokiraba. Bwe tugenda ewaffe Bulemeezi Bamunaanika constituency Honorable Miyingo alina omukulu kubanga Miyingo bukyaba mukuba akalulu tavanga mu constituency era abeeramu kumpi buli lwa Sunday abeeramu wadde waliwo byatatuukiriza ne waliwo byagezaako. Naye Muyingo kiki bye yakola Bamunaanika? Biki? Ayamba nnyo abalimi abawa ensigo. Ensigo eziva mu ki? Eziva mu gavumenti. Okay. Abeera nnyo mu bizibu by'abantu. No, nze njagala manya nga ekitundu. Ataddeyo ssomero, ataddeyo ki? Amasomero abaana abatuuze be Bamunaanika abaana abakulu obulungi abasinga ku bannaabwe abatwala ne basomera mu masomero ge. Era n'oyo omu eyamugjayo Honorable eyamugjayo y'omu ku baana abaasomera ku basale ya Miyingo Sekitoleko y'omu ku baayita mu mikono gya Honorable Miyingo. Ayamba Banadini kizibu nnyo osanga mu Bamunaanika constituency essinzizo nga teririiko Miyingo. Abawa amabaati, abawa amabulooka, abawa ebintu bingi n'obuyambi bw'enjawulo. So bwe tukuba tooki nti mubamu abasobola okudda Miyingo asobola ali namba emu. Bwe tugenda e Mawokota ono omuyimbi Hildaman emikisa gy'okudda mitono. Andi asobola obutadda ne bateekawo ow'amaanyi. Ng'ani agenda kuvaawa? Muno oba mwefudisa oba mu DP. Tekisoboka. Nuupu tekyalina nnyo bantu baliawo nti b'amaanyi. Oyagala babuuzaani ekikwata ku Kabaka nga si Katikkiro we. Kati bwe nzija ne mbuuza abaye twagala kumanya Ssaabasajja ali ku ki? Ssaabasajja nga aludde okulabika maze emikolo 5. Ndi Muganda, ndi Munnayuganda, ndi muntu wa Buganda. Era njagala n'endowooza eno bano gye balina. Simanya ani ateekeddwa kubuuza ku Kabaka. Because Kabaka aliwo lw'abantu, subjects, abantu be mu Buganda. Kati omuntu bw'ajja n'abuuza gwe n'okifuula omusango okubuuza ndowooza muntu si kituufu. Ekyokubiri katono nnyo tugende mpola. Nze naawe nze simanyi oba kyewonalabye kyewalabye naye twalabye abasirikale abadde mu leeya ngera balina n'empuliziganya nga bakuuma abadde bakola effujjo. Empuliziganya ezo tezikyali mu basirikale bokka kuba ne fuuti soja balina empuliziganya. Bwana Fiiki bwe tuba twogera ku bintu ebimu oba otuwulirize. Era njagala nnyo okuwulize naye ate empuliziganya ez'ebyokwerinda za njawulo ku buno bw'okitoki obwa bulijjo bwe twogerako. Njagala nina akatambi wano ngenda kakuwa nze naawe okalabe. Lwekituuka mpakati. Ate biri Juba kakati Bwana Fiiki mbadde nkugamba yadde oli mu budde bwange nga abasirikale bakuuma abantu ba bulijjo. Okay, kati genda mu maaso. Okukola effujjo akatambi ngenda kakuwa. Awulabika okayina. Ngenda kakuwa. Nga abasirikale bakuuma abaana abadde bakutte ebipapula ebivuma ebiriko ebigambo ebivuma President Robert Kyagulanyi. Naye njagala okusaba bannayuganda nti mu bironga bino ate gwe omuntu wa bulijjo olina okubeera omugezi ennyo okwawula aliwo ayogera ekituufu aliwo yatumiddwa okukola. Nze sirina buzibu ku mwami Kagame ono bw'ajja n'alimba nga bw'ajja wano bulijjo bwakola ki n'alimba. Naye nina nnyo obuzibu ku muntu eyerimbika mu nkyukakyuka nga bwana Mugalatiya nga bwe yeeyita Abedi Wanika najja nga omulamwa tegukyali ku mwami Museveni na Fugabbi lye batutuusizzaako nga bannansi ng'omulamwa guli kwani
atula mu ntebe yeewujja nekyo ng'omulamwa guli kwani kirabanga abannuuku mukama wange ombuuliza byabadde lwengo oba oyagala kate ngende ku kirala no anti ogenze ku Mugalatiya then naye nenkubuuza ku Mugalatiya nti mwakakiraba omanyi yakeyubula pusi bwezaala ebyana byayo ebikanga bwete ebirikaawo negenda nejja n'ebikanga ekidduka guba mu yaayo kakati bino ebiro bye tulimu pusi yadduka eri mukanga byana byayo era emiyaayo tukola ki abedi watandise mulaba mu 2011 mutandise mulaba mu 2011 okumulaba obulungi ng'ajojo bya Dr. Besigye etulaba mu 2016 n'amuddamu omujojobya 2021 n'amuvuma buvumi direct Kyagulanyi yali amutumera sinakwogera kona ne Kyagulanyi nze anti ya bedi amuvumye direct Kyagulanyi atuma awatega bulungi amalizo muvuma bunyi direct mwe mumusembeza Dr. Besigye abagabo gwe musembeza muyayu mwe mugamba eno pusi kati mumala tunamalanga kwekona tujjukira okubuuka Enefic Media. Enefic Media ogamba tena joli kansinti bukibi kitambula bulungi musukola Hajj Abdul Myami Tafik Luwanga zaliwo eno ye program ya for the earthquake obunkenke wetogerera ku nsonga ezinjawulo naddala nno eziri mu ggwanga lyattu lino Uganda nno oluusi tufulumako mu ggwanga Uganda olw'embeera ate ebeerezeewo naddala ng'ekosa eggwanga lyattu lino erya Uganda wakati wetulanga ekiriwo tekikosa ggwanga titukiyingiramu yali tugenda kwogera ku mukulembeze wa Iran bati tekino ekitukwatirako wadde ale kitukwatako nnyo nti ekyatuse Iran ekyatuse Iran kisobola otukwatako mu ngeri nnyingi kubanga developments ezijja ziraga Israel eri mabega nnyo balowooza nti eri mabega nnyo obulumbaganyo obwo obwakoleddwa so essaawa yonna busobola okuvaamu olutalo olw'amaanyi kyokka jjukire mabega kaawo twafunamu obuzibu wano nga Ukraine erwana ne Russia amafuta buli kimu ne kirinnya wano nete njala otegere nti ne Iran y'emu ku nsi zivaamu amafuta era ekisobola okubeera ddala nga kitukosanga eggwanga ne internationally foreign policy kikyamu tubeera concerned nnyo nga waliwo abantu waliwo ensi eri unstable kubanga kakasanga mu Iran eyo waliyo abantu baffe Israel waliyo bannayuganda abaliyo n'abalala bangi so kitukakatako okuba nga tulaba nti embeera eri stable buli wamu neyanziza tubebaza mwenna abatufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo YouTube, Facebook wamu ne TikTok enamba yo erinnya buli lunaku nno tubebaza nnyo ddala atwaga tubena atugera ku nsonga ez'enjawulo naddala eziri mu ggwanga lino Uganda eziri ku ludda oluwabula gavumenti ndowooza luno oluvuganya gavumenti luwabula kitera nnyo kulaba nga bano bawabudde batera vuganya kakati byonna byenjagala twogereko tujja kugendako mu paalamenti ensonga eriyo yakulembeddamu omwami Theodore Ssekikubo alina ne Saropendi Gonzaga Sewungu n'abalala abali ku nsonga eyo baagala kulaba nga bacommissioners abana abaafuna kali akawumbi kamu mu miliyoni 1.7 billion babiri nga bagibwamu obwesigwe abeetaaga abantu emikono 17 okulaba nga ensonga eyo ate etebolingibwa mu paalamenti tugenda kuba tubyogerako tulabe kiriwa ani akifunamu Ssekikubo ono tumulabe mu bintu bingi yaliko ko ne munnuupu nno n'amala ate n'avaayo n'addayo ate eri yaliko mu baadi bagite batya yali mu Ssekikubo Tinkasimire yali mu Rebel so naye nyini tulina omuntu n'oliranga omuntu tutegeere kiki ddala kiyeetaaga ye nga ye Theodore Ssekikubo tugendagendako ku nsonga ezabadde e Masaka kinkoze bubi nnyo Honorable Twaha munna Honorable Mathias Mpuuga Nsamba taliiwo kinkoze bubi nnyo omulamu yagutegedde neyetegula nabadde mpa omukisa ogusookera ddala okulaba nga ensonga eno ndaba engeri gyagikwasaamu tugenda kuba ntulaba ebyabadde ndowooza kamuli tugenda mwogerako nnyo naye ate tugenda kwogera ku Palisa nti Honorable Kyagulanyi yalemeseddwa okuba nga agenda e Palisa wadde nga nejjo ekifo kyekamuli byabadde ategese Raale
wabadde already poliisi emaze okubanga ekyetoloola ebyo nno Honorable Kagamba agenda kubanga naye attangaza mu nsonga ezo kiki ddala gavumenti kyeraba mu Honorable Kyagulanyi ono senta mu Mitembo. Okay, ebyo n'ebirala tugenda kuba ntubyogerako olunaku olwaleero. Honorable Kuze nsaba mbuze munafiki mipya weewaawo moderator neyanzeege njagala kwebaza kuba nti otufisizaawo akade ne tujja ku platform ennene bweti okulaba nga tunaffe tuteekako etoffaali mu kuzimba eggwanga lyaffe lino Uganda. Njagala kwebaza Katonda okuba nga akyatukumye nga tuli balamu ffenna ate n'okusaasira abali eyo abafiiriddwa abalina abalwadde tusaba busabi Katonda abayambe muvunuke ebizibu bino. Wiiki wegenza okuggwerako ekyamazima amawulire ag'okufa kwa president wa Iran jukire emabegakaawo yaliko mu ggwanga muno erya Uganda naye kyannaku tiyafudde era ffe twongera okusabira famire eyo ab'eŋŋanda awamu n'abatuuze ne bannansi ba Iran okubasaasira mu kaseera kano ke balimu. Wiiki era weggwereddeko National Unity Platform twali vampinga gye tuyita National Wide Tour eyokulaba nga tutambula eggwanga lino lyonna mu mbeera ey'okugezaako okujjukiza n'okutambuza message yaffe eya revolution eri abantu naye nga bulijjo General Museveni ne gavumenti ye bano bawaana Kagame bagenda maaso n'okumenya amateeka ate era n'okutulemesa okutuuka mu bawagizi baffe. Tumanyi okutya kwabwe kuli tebaagala kulaba numbers Honorable Kyagulanyi zayina n'abantu ba Uganda naye ate era kyongera n'okutulaga eggwanga lyaffe we lituuse mu mbeera y'abantu bano mu kumenya amateeka kubanga nga bakagaana Honorable Kyagulanyi okugenda ekamuli in the first place nolwaleero bamubulookings okugenda epalisa naye olunaku lwejja ate wabaddewo ttiimu eya MK ng'eyita mu kibuga wakati ku paaka enkadde nga bo batambula na bulungi tebalina na buzibu bonna moreover nga balina mu kibuga wewandiyise business center oba wali entabiro y'ebyobusuubuzi mu ggwanga. So twongera okulaba nti obutali bumativu mu nsonga eyo era nga tubategeeza bannayuganda nti awo tutuuse era bw'owulira abantu bano nga babraginga nga bagamba nti wano tulina demokolasiya osobola n'okwewuunya. Okay, neyanziza ensonga ezo tugenda kuba ntuzoogerako olunaku olwaleero. Honorable Kagame mu National Resistance Movement sebo neyanziza nnyo mukulu Lwanga Safik pozi wange erinnya olyagala nnyo osingira bangi sebo we bali kumpa omukisa guno nate nenzijja wano ku lutimbe gaggadde luno olwa Fik Media njala okwebaza abatugoberera abali ku TikTok abali ku Facebook ne ku YouTube nti mukola kyamaanyi nnyo oba oli awo singa mwali temutufollowinga naffe tetwalifunye maanyi gakomawo. Njala okusaasira bonna abannayuganda abafunye ebizibu ebitali bimu abalwadde abalwazizza abantu baabwe n'abaviiriddwako abantu baabwe tubasaasidde nnyo ate nga tuli mu kaseera sebo kakuza abaana ku masomero kubanga abaana bamu batandise okuddayo. Tujja kusaba buli muzadde yenna ayagala okuweerera omwana asobole okufuna obusobozi obuzzaayo omwana. Nombateereddemu nteekateeka ki? Twateekawo amasomero ga bonna basome naye nga basoma amasomero gabeeramu abaana gye basomera primary secondary institute zonna gye bali ababo wabajjayo kubanga bonna basome abange era basomera bonna basome kubanga enfuna yange si y'amaanyi naye aba bano bakuzira bawonalebo baba bajja ne wano ne batwala n'ebweru w'eggwanga basomereeyo kubanga omutindo gwa wano mwagutta omutindo gwa wano mwagutta era ntiteekawo ne kuno kiri ku record sebo tewali mukungu wa gavumenti yenna ayinza kuteeka mwana yemu bonna era ne bwana Kagame nakimanyi lulina mugamba ne mugalayira era 10 zimukulu nalayira so ntuuse okusaasira kwange eri abannansi ba Irani president wa Irani abadde mukwano gwaffe nnyo ate Irani tukulagala nayo bintu bingi naddala mu bya science kubanga Irani ze zimu ku nsi ezirina abasajja oba abaana abakugu abakozesa science era ebimu ku biwalanya Irani kwe kuba nti science buli olukya gwe bakozesa naddala mu tekinologiya mbyokulwanyisa era tusaba Katonda nti awavudde omusajja oyo layisi ate embeera ereme kutabanguka banga bayinza okwanukuza omuliro
buli banukuza omuliro ezo sipapa zetunuzaamu emuntu tukosebwa era nga bwolawuta lwa Ukraine ne Russia tukoseddwa nnyo. Iraq bakuba Iraq twakosebwa kubanga ensi z'Abawarabu zirina ebyobugagga birina ddala amafuta. So tusaba ensonga eyo Katonda asaasira abantu ba Iran babe banakizula nti Israel oba America bayinza okuzzaayo omuliro ate ffe tukola ki tuba tufirwa. Njagala okuyozaayoza chairman wange owa party ate nga president w'eggwanga yafunye engule 2 esooka yakulwanyisa akawuka aka COVID mu Africa. Yamuweereddwa yamuweereddwa era bagenda gimukwasa mu butereevu ndooza mu wiiki nga 2 Toronto mu Canada. Ate era still yafunye engule okuva mu Abu Dhabi eyokuba nti Uganda lirimu ku ggwanga erisikiriza bamusigansimbi yo naye engule bagimuwadde. So njala okuyozaayoza bangi nnyo bwetandika okumenya wano olukalala lw'okuba nti Uganda eri ku mwanjo nnyo kugamu ku mawanga agasikiriza bamusigansimbi okujja ne basiga ensimbi eggwanga lisobola okutambula. So tubaagaliza mwena bagenda tugoberera okubaganya ebirowoozo abeeni ali mmanyi nti kwe muli bangi tubaagaliza okufollowinga oba oliawo ne palamenti yaffe neyanze ebyo byonna byebimu ku bye tugenda okubanga twogerako olwaleero. Tuli ne munna NUP ne munna NRM munna FDC Katonga ate nga wagira Honorable Mathias Mpuuga tetuli naye atusuubira sipiika otwegattako essaawa yonna ate katugende mu maaso. Twagatandikire n'ensonga yekyali ewa Matiya birekeraawo Lwengo Masaka Buddu. Embeera teyali nnungi. Mbadde naaludde nnyo okulaba banna opposition nga beerumba. Emabegako Honorable Kyagulanyi ye yasooka okubanga alumba ababiri bano bwe yali e Bungereza ng'ali ku rehearsal n'abalumbira mu nnyimba. Era ennyimba ezo zaatambula nnyo, video ez'obwo bwatambula nnyo. Ate bwe yagenze n'asanga abasajja nga bali waabwe embwa eboggolera gyezaalwa oba gyebeera omukulu naye bw'ato n'ateekako Abedi Bwanika. Naye nga byonna tetunnabiraba Abedi Bwanika kulumba Honorable Kyagulanyi njagala byonna tubibumbire wamu nammwe musobole okuba nga mutandika. Atwalabako ekyali ewa Honorable Katuntu omukuziika ekyali Saidi Zeine Busoga gundi Waiswa Mufumbiro naye yalumbirayo sipiika. So ndowooza ekintu kino ekyokulumba lwakuba kye nasinga okwagala gundi yaliyo Honorable Mathias Mpuuga naye engeri gyayogeramu ate yali yanjawulo nnyo era yayita gundi Waiswa nga muganda we bino ebintu jja bigonjoola. So kyansanyusa nnyo naye ate we kyazze eno era Waiswa yabaddeyo nga bwe yalumba eri neeno ne bamulumba. Kati opposition kiki tulagawa Honorable Kwizera? Mwina olugendo oba omusajja era tumugumiikirize tugume. Neyanza moderator neyanzeege kasookere ku kibuuzo ekisoose. Ogambye nti bana opposition beerumba oba Waiswa in specific. Siri Waiswa yeka ne Honorable Kyagulanyi alumba ye ng'omuntu. Abedi Bwanika alumba, Honorable Mathias Mpuuga alumba. So tekiri ku bano bokka negundi Honorable Jose Nnyonyi alumba. Kakati nze simanyi kyoyita kulumba okusibiseera ebisinga. Naye nze nja kwogera facts ne kula party kubanga ebintu ebyo byonna oba incidents ezo zonna mbadde nzija nzigoberera. Omanyi lwaki nkiyita okulumba nte nabakugira nti DP yasookamu okulumba kuno yayulika mu bujulisi nga Mawu alumba Nambooze alumba Lukwago alumba Mawu. Nze ngoberera nnyo politics wa opposition kubanga obbanga limaze nga ntandise ebyobufuzi. Nze ndi muntu personally nga nze omulwanyirizi w'eddembe ate nga ndaba NRM government byekola benyigiriza eddembe ly'obuntu. Kyovola nti ebbanga lyonna mbadde muwagizi w'opposition. Naye ekyayawulamu DP essaawa eno National Unity Platform kyeyagala okujjawo.
ekyata DP ekyata FDC kate saawa zino kubanga ina fractions 2 olwalero Honorable Kyagulanyi ne National Unity Platform n'obukulembeze kyebaagala okujjawo era kyebajjawo tugende mpola NUP terina fractions 2 Abedi Bwanika Mathias Mpuuga sibe bakola NUP era babadde bakola kuba bamaanyi tuganye naye amaanyi gaabwe gali centered ku bantu so si kubbo ba individuals Abedi ne Mpuuga si bamaanyi nga tebalina bantu tuli fenna kakati nzijja njagala kutegeeza ekibuzo ekirala nti Alex Waiswa Mufumbiro mwogezi wa kibiina si mwogezi mumyuka w'omwogezi w'ekibiina bw'atuuka e Busoga mu kuziika yayogera mazima meereere lwakuba nti ekiri wano e Uganda kati ennaku zino bw'oyogera amazima naddala ng'ogagamba abo speaking truth to the authority ate ofuuka mulumbi kati ye hold on nzija ngenda kutuukawo ne wabwanika bwana Waiswa Mufumbiro yayimuka okwogera era n'ayogera ebigambo bino wammanga bannanga abantu bafe mu Busoga mwebale kwaniriza Honorable Mpuuga mu nkola ey'ekigunjufu ey'Abasoga kubanga newankubadde bo eggulo limu yabadde asindisa abantu batte muganda wange muto wange Kato naye ate mmwe temukoze ekyo era mumukubireko ne mu ngalo okubanga z'okukola ki okutuziikirako ekyo wakiwulirako sijjukirawo wantu wonna Waiswa wayogerera na ku nsonga za miliyoni 5 na kugoba kina ebyo teyayogera ku nzija kati awo nzija atuuka ku speaker yamugamba ekigambo kimu fene jinja oba ekamuli oba whatsoever tuli bakadaaga era lekerawo okuvoola maama Kadaaga mwamujja mu office ne mumusindikiriza naye mulekerawo okumuvoola era tulekerawo n'okulowoozesa abantu nti yakulumba akulemesa office mwokola ki kubanga katono nnyo kamalirize omuwuliza alabe kubanga eggulo limu speaker yali avuddeyo ng'agamba nti bino ebitambula nti muli wanguzi ebiina ne facts kubanga exhibition ya parliament yajjayo ebintu ng'ereta facts ngeraga nti speaker akozesa miliyoni 4 buli week ezitali mu makubo matuufu kakati nga yagamba nti waliwo abantu aba influencing abava mu office abayitemu amwagaliza office okubanga ate mwe muli ne Kadaaga ate nga si kituufu ensonga yali muvunaanya bwali buli wanguzi bulabbayi na bukenuzi okukwata mu kitavu ky'abantu nga talina tteeka tuli fenna kubanga Kadaaga si ye yamugamba it is okay naye speaker wa parliament ne Kadaaga anenyezebwa ng'oli wakola ki bwanenyezebwa kakati awo sirabawo Waiswa ogambira nti alumba kati nzija abatalumbye you see the problem omuntu okumugamba amazima era ekyo kino okukyukamu Bwanika yalimbye ebintu bingi ekisookera ddala kyeyalimbye nzija abaana ba NUP tebavuma abaana ba NUP bebaani the problem is njagala otegeere Bwanika yalimbye ebintu bibiri ekisooka yagambye Kyagulanyi lekeraawo okuvuma Katikkiro w'eggwanga njagala ompe ku record president wange Honorable Kyagulanyi yali ayimiridde n'avuma Katikkiro and he's been nkoze obutabaawo atajje nedda twahanga otali nawo ng'oli munamawulire osobola okulitriving ate nze mmanyi oli munamawulire yesigika litrive otuweeyo kiripe mu bweti nga Honorable Kyagulanyi avuma Katikkiro kubanga alina ku record ebbanga lyonna azenga agamba n'abantu okulaga obutali bumativu bwabwe mu mpisa ne kulumbe yakikola era ne kulumbe ne yeetonda ku lw'ebyabo ebyabaawo olw'abasajja bakulu abo abasiiwuka empisa kubanga si mpisa yaffe we are non-violent obadde tukimanyi ekyokubiri n'avaayo n'alimba nze soogera nga muwagizi wa NUP actually ndi muwagizi wa NUP ndi mukulembeze ali ku tiketi ya NUP naye ate waliwo ebintu ebibeera fact ekyokubiri njagala okutegeeza yayogera ebigambo ebirala bibiri nti Honorable Kyagulanyi atta abakulembeze ekyo kituufu atya bw'aba akuggyeko engalo oba ofudde akuggyeko engalo kubanga takwagala oba olw'ebikyamu by'okola okutta gwe ye bw'akuggyako engalo n'agamba nti kulaba nti temuddamu era yali very clear uliriza tugende mpola mpola bw'oŋŋamba nti kwizera ono temumuwa kalulu
besiresire nga tekuliko nsonga tewali Honorable Kyagulanyi Zenga ali clear agambye nti one n'Abedi Wanika ye yamukola Abedi Wanika simanyi bwe kimanyi nti alina ekibiina naye ekibiina kye tekirina yadde chairman w'ekyalo n'Abedi Wanika okugenda mu parliament eyo mu house eyo manyi ga National Unity Platform ne banansi ne Honorable Kyagulanyi Atlaji kati naye lwakuba Abedi abakujja luli n'atajja kuba president n'ajjanga ye yali ajja kalya addi luli n'atajja kuba president n'agenda kwemukaga n'ajja kuba MP yali ajja kalya ngali ani nja kubuli yali talina gwasobola kuwangula talina maanyi bwengo talina maanyi Abedi nekimanya kabona era talinayo maanyi amaanyi gaali g'abantu ate ng'abantu tugende mpola nzije kamalirize akagambo kana Abedi alina statement ye gye yakola eyanyumira yagamba nti NUP wegamba nti buli gwe bawa batuwa kadi ne batuyamba okuwangula kikyamu abafuna kadi bali 3 plus abayitamu bali 5-7 kasoke mpo mulemu awo wennyini ngenda tandika ne Honorable Kagame then Honorable Kuzera nzije naye atandikire ko yenzo kasoke mpo mulemu nzije nenga Enefik Media ne yanze gakyaliko okola kyamannyo ddala Honorable Kagame ngenda kudde Honorable Kuzera akyalina ebimwokya ekirungi leero pano ntono omuntu osobola omuleka mu bbanga nodda okay ekyabadde njagala twogere ku kyabadde Lwengo mu kuziikirako muganda wa Mati yabirekerawo eyali Ssaabawandiisi wa DP nze simanyi eggwanga lino Katonda kwegamba oba mpite Katonda oba Museveni oba alina mu lubaale amukolera okusa okunafuya opozisoni ya Uganda kubanga emabega keeri abazze bagoberera ebyobufuzi bya Uganda nti babadde nga b'opozisoni bwe tubeera ku mikolo ng'egyo nga be balumba ekibiina ekiri mu buyinza nga n'abamu tebabakkiriza kwogera ng'abamu bwe tulabako ba prime minister ba ministers nga bagenda okwogera mu kaseera ak'okukungubagira omuntu nga yafudde nga tebatukkiriza nekijja mu bayimbi nga Bebekulu abayimba ba Big Eye nga bakuba obucupa Big Eye yatuse n'okuddayo lwa bucupa kati bw'otunuulira opposition ya Yesaalero ey'ekibiina kya NUP olabira ddala n'ogamba ddala ono ddala munabyabufuzi bya NUP ddala omutuufu banga ensobi ne bwebanga ensobi agirabira ayita eri n'ayita eri omubuuziza ddala mulina olugendo takizeemu naye nga balina olugendo gwebaolaba balina olugendo tebalina kubanga tweteekerateekera 2026 atuuse ekirala ife Buganda akalulu akawedde NUP yatubbako obuwanguzi bwaffe yatunyakulako obuwagizi bwaffe ate baga muyaga gwajja so kati tosuubira nti NRM mututudde twagala Buganda kujezza era netunaba kuteekateeka tetunaba kwanjula bulungi nteekateeka za kwezza Buganda neraba Katonda agenda atwanguyiza NUP egenda balwana bokka bagenda beekuba kufa oba mulumbeerwa omugenzi Katulubwami ebigambo ebyayogerwa Bobi Wine president wa NUP nga byonna byolekezayo NRM ne president Museveni era bayogera ebigambo bingi omuli bannamboozi ebigambo ebizibu ennyo singa nti bayogera ku mulembe gw'abasajja bannakyemalira ba Idi Amin oba ebigambo byayogera Katolobwama singa twali Rwanda singa babyogera bali makomera banga bayogera ebigambo ebizibu ennyo ebisobola okunyiiza president nga bwolaba abasuubuzi bwe bayogera Kololo b'omusuubuzi omu yagamba muli batemu basanyamwe muli batemu ebigambo ng'ebyo singa babyogerera Rwanda singa bali makomera ebigambo ebyayogera owekitiibwa Bobi Wine ng'ali ku lumbe
ewa Katolo Bwama esawolo byakyuse kati ate bo bennyini batandise okubyeyogerera nalabye Honorable Abedi Bwanika kimanya kabonera ng'abula kuyisaamu omwogezi oba omumyuka w'omwogezi w'ekibiina MP banga omuntu w'otuukira okwogera nga bw'osongamu yadde ayagala mukuba vaayo nga ne Bobi Wine yabadde ku bunke era Bobi Wine kata akubire CDF essimu Muhazi Kanyeruga oba twale tunabale tebanakyusa IGP naye Bobi Wine yabadde ku bunkeeke jjukira yabadde mu kitundu gye yatabula edda abawagizi ba Abedi n'empuuga gye bali kwegamba yabadde ku bunkenke ate simanyi lwaki ku luno bodyguard we Edi Mutwati yabadde ku kamera zatulaze nti teyabaddewo mukama we babadde basobola omuyisaamu empi yandi waliwo kyabadde ate eri emabega bagambira abamawulire nti temukuba bamawulire ate Edi Mutwe nga zotaasa abamawulire kati mukama we kati akubire Ssaabaduumizi wa poliisi oba CDF amugambye embeera eri wano gontaasa so neŋŋamba Museveni alogera wa era ze nebundi nagambye ne Museveni Katonda yamuwa omukisa naye batugamba kuva dda nti era yali mulunga yali mukwano gwa Mama Fiina oba Mama Fiina yamuyamba simanyi kuba twaligayo Mutuula Kungo yafa naye ayinza oba akozesa Mama Fiina oba akageri kaalina pasita ewaka banga muwala wa Museveni sebo pasita pasita waali katalabika emikisa egyo giyambako President Museveni okuba nti buli awali olusozi bwetuti agenda otuukawo bw'ati kubanga akkiriza Buganda ku side y'opposition yo yamaze dda okwetimaatimamu bw'otunulira ekizimbibwa e Masaka olabira ddala nti opposition ya Uganda emaze okuba nti etemeddwamu opposition ya Uganda ekoma Masaka si Masaka naye bwe tugamba nti ebitundu ebirimu politics omungi tulowooze ku Buganda kalate bwe tulowooza ku Buganda tutunulira Masaka Kampala Luweero Wakiso Mukono ne tuzingirako ebitundu ebirala so buli ekitandika kyonna wano mu Buganda era emabega bwe twali mu kalulu bagamba Bobi Wine alina enkizo esooka muvubuka ekyokubiri Muganda Mukatuliki so bijja kutuyamba ajja kuwangula nga bibatunulira abantu so ekyabadde Masaka fe tukisuubira nali wano ne mbagamba nti Bobi Wine ajja kutuuka okugenda e Masaka bamukubireyo baali bajja kumukubira lwanadde bagera mukuba addayo ate 19 bajja mukubirayo naddala ate singa agenda after nga 21 banga 21 bategeka tetumanyi kye bagenda kulangirira naye obubonero bukulaga nti obubonero bukulaga balina kye bazimba okusinziira ku video bumu bwe twalabye kabaka ffe tujja kkirizibwa kulemberwa muyaga si buli omuntu anywa enjaga byabadde mubakulembeze b'e Masaka kitegeeza balina obukyayi bwe bali mu kusiga yes tebalya bisiyaga ekirala Museveni omukisa gwalina mu ggwanga lino oba wano mu Buganda abasajja bano ab'opposition batukyayisanga nnyo Emmengo era emabegako eri bano bakwiza bali tebanaba kujja mu by'obufuzi emabegako eri n'oba kansala w'ekyalo oba chairman w'erosi nga bw'okuba ekifaananyi kiriko kabaka naawe ono yakiriziganya ne kabaka ono yakiriziganya ne kabaka kabaka n'abigobayo n'abagamba mugende mu by'obufuzi naye temuteekako kifaananyi kyange kubanga nze ndi w'abantu bonna essawo lwaleero walabye Bwanika ng'agamba tuviire ku Katikkiro naye ng'ate babegakaawo Katikkiro tulabyeko ku butambi obumu ng'agamba gwani ammanja kabaka kiriza Bobi Wine yali abanjanga kabaka kwa Katikkiro yagamba mu kwogera kwe waliwo abamubanja kabaka nga tetumanyi gyali so twagenza obiraba nga Babwanika ali Lwengo ng'agamba tuviire ku kabaka tuviire ku Katikkiro kakati ebyo byonna byonna byongera okusajjula embeera ya Nuupu era baani fe wetufuniramu nti tetugenda kukozesa maanyi mangi okweddiza Buganda paka Buganda tugyetaaga kubanga luli batunyakulako obuwagizi bwaffe obuwanguzi bw'otulira ababaka ba palamenti bonna Nuupu beerina enamba esinga ya wano mu Buganda ababaka bamu kubaakubwa omuyaga omuyaga gwajja ne basiguukululwa baali tebakoze nnyo
ngani ddala mu Buganda miyingo yali takoze n'ekirala nga kyenjayo gaki kino nali mu muyinga leka yali akoze naye tujja mutunulira nnyo mu masomero ge tetujja okugamba naye watasomerwa mwavu amasomero ate tegali mu Luweero no tutunulye ffe mu masomero gano gagali eno eruweero teriyo ssomero teriyo lirye ate nga gye yanditadde ki so kati eno ate gye yateeka amasomero eri watasomerwa mwavu so ebintu ng'ebyo nabo bwe tuba tunuulira ng'abo abakulembeze ajja kuvaayo alabike ng'agaba ki ebbulangiti naye alowoozezza oli ye alyaki ebintu ng'ebyo byonna temwabirowoozaako nga mmwe Honorable Senninde simanyi oba abantu bagamba nti bejjusa bejjusa okuba Senninde ngenda kukobawo twogere ku nsonga eyo Honorable Kizera wetwakomye okusookera ddala nga sinakudda we tukomye njagala kusooka kujjawo obulimba ate obudde bwo tunaabufuna obulimba muganda wange ono bw'ataddewo ng'agamba nti Katikkiro agamba nti okubanja abantu nuupu biki Buganda n'ebirala ffe tetubeerangako awo nga tulina factor gye twesimbyeko yenna kyayogeddwa wano nti nuupu agambye nti Kyagulanyi yagamba nti Buganda ejja tuyambako n'Obukatuliki National Unity Platform eyimiridde ku misingi egiteekwenyakwenya ku kintu sekinnoomu obuwagizi bwa National Unity Platform oba Honorable Kyagulanyi bwa ggwanga lyonna busukka mu Buganda wano era kyova olaba olwaleero poliisi tesobola na kumuganya genda palisa simanyi oba palisa Buganda simanyi oba Kamuli ali mu Buganda obuwagizi bwa National Unity Platform buli wamu obululu businziira moderator gwe oli munnamawulire ate ne dynamics ezibeera mu bululu naddala by elections ozimanyi kakati njagala kutegeeza wano olwo otateeka maanyi okusookera ddala Abedi Bwanika ne muganda waffe Honorable Mathias Mpuuga Abedi si muganda wamwe naye waffe mu mukulembeze mu National Unity Platform njagala okutegeeza nti abantu abo bateekawo allegations nti nuupu evuma Obwakabaka nuupu evuma Katikkiro nuupu ekola bweti ne bweti naye ebintu ebyo bakabira abakati nga bamaze okubakwata n'ebisawo bya ssente anne Honorable Kyagulanyi bamubuuza ku Kabaka bwe baali mu kuziika yali saidize Butambala yagamba ye agenda kukozesa ku bigambo bya Medicine kunaganda yali press conference kwali kuziika kwali kwa mutowe oba mukulu we ewaabwe Gomba anti omutowe afa ng'eggulu olimu abadde ne press conference kati press conference sijendiko ndi wali wennyini mu kuziika n'agamba nti mubuuze ani Mayiga kubanga Mayiga yani Katikkiro wa Buganda ali answerable tulirize ali answerable mpuliriza Mayiga ali answerable okwogera okwanukula ebibuuzo Abaganda abantu ba Buganda bye babuuza naddala bwe kituuka Kabaka waabwe tugende mpola anti okuddamu ebintu people still demand kakati kiri eriggwa omukulembeze kubanga omuntu bw'omuwa ansa n'asigala ng'akubuuza kitegeeza iza bye wamuwadde tiyakkirizganyiza nabyo oba si ekiwa bimuwadde mu matobotobo kati oyagala babuuzaani ekikwata ku Kabaka nga si Katikkiro we kati bwe nzija ne mbuuza abaye twagala kumanya Ssaabasajja ali ku ki Ssaabasajja ng'aludde okulabika maze emikolo 5 ndi Muganda ndi Munnayuganda ndi muntu wa Buganda era njagala n'endowooza eno bano gye balina simanyi ani ateekeddwa kubuuza ku Kabaka because Kabaka aliwo lw'abantu subjects abantu be mu Buganda kati omuntu bw'ajja n'abuuza gwe n'okifuula omusango okubuuza ndowooza muntu si kituufu ekyokubiri katono nnyo tugende mpola ayogedde ku kyokuba nti edda nti NRM yali yakyayibwa mu Buganda NRM yali teyakyayibwa mu Buganda NRM kuva dda yagaana okutuukiriza ensonga ze baakaanyaako ne Kabaka wa Buganda nga balwana olutalo lubaleeta era nakati owulira Obwakabaka ne Mayiga yennyini Katikkiro ow'ekitiibwa akyabanja ebintu byaffe bya Buganda biri luddawa naye ekizibu ekiriwo simanyi oba onoona Kagame tagoberera njagala kuyimira wano ku Fik Media nkutegeeze nti waaliwo etteeka eryalirize mu Paalamenti buli Katikkiro ow'Obwakabaka bwonna abeerenga wakulonda bulungi
ate kiyambirawa anti nkugira kakati bwe kijjawo ekityo kyali kinafuyiza ddala obwakabaka ne bakabaka bonna kubanga kabaka ateekeddwa okwerondera katikkiro we gwayinze appointment not electing kakati essaawa zino olw'okuba nti Museveni kyeri kyamulemerera otegeera yasalawo okukozesa empenda zonna ez'obwambega eza ssente ezaki okulaba nga buli muntu yenna atuuka ku bwakatikkiro bw'obwakabaka bonna gwe balonda amugulirawo era n'afuuka kadawe n'arena tovola bakati buliriza tovola bakati essaawa zino Buganda kizibu nnyo okugi disassociatinga ne NRM ono byagamba nti luli kubanga mulimu bakatikkira abeerangawo wekitiibwa Dani Muliika nga tosobola kumugamba nti akukolere yakolera kabaka kubanga yeyamuwadde omulimu naye ng'ate ensonga kati naye alumba owekitiibwa oba omuwulira nga ayogera Dani Muliika aba ne substance mu nsonga z'ayogera ate era buli kyoba oyogedde nga olina godirectinga kulumba ku kintu kye bayita okulumba fiiki kwekujjawo negamba omusajja oyo banaye mulogo omusajja oyo mutemu omusajja oyo ali abantu nga tobalya ekyo bayita okulumba naye omuntu buliriza omuntu buli lwalijja ng'akubuulira ensonga zo naddala ng'oli mu public office criticism erina okubeerawo mu public office kubanga obeera muntu w'abantu oli mu office y'abantu ate waliwo okulumba okulungi ng'oyogera mazima kaki ekitali mazima what is wrong omuntu bw'avaayo n'agamba nti owekitiibwa Mpuuga weetonde watwala ssente eziri mu bumenyi bw'amateeka bweziti ne bweziti ne bweziti nenanalaba Mathias Mpuuga keyawakanamu ono Kyagulanyi keyayogera nti yajja ne yeetonda Mpuuga agamba teyeetondangako webale nnyo kakati ku byandaga ndi Mpuuga teyeetondangako yawakana direct ngonooli amulaba bwati kati tugende mpola mpola bwe tuti simanyi wiiki eno yennyini manyi oteekeddwa okuba nga wawuliddeko ku Honorable Nambooze submission ze ku nsonga eyo kubanga yali mu lukiiko olwasookera ddala olwabeerawo era ye akugamba nti Mpuuga mu kwewakana agamba nze ssente sizitwalangako Ssenyonyi Joel Right Honorable Leader of Opposition amulumiriza amugamba ssente wazitwala kiri ku record tulifena ebbaluwa y'ekibiina emala okufuluma owekitiibwa Mpuuga yakeera ku CBS okukiryalinga air era n'avaayo n'agamba nti ssente tanazifuna alinda installment esooka owekimedi Nsereko ng'amugamba nti nkwerekereko n'afuna ku kasente ako ng'amugamba ssente sinazifuna ninda installment eki waayita ennaku 3 nga debate ekutta akati mu ggwanga omwogezi wa parliament Chris Obole avaayo agamba nti bakomishona ssente baazifuna dda zonna at full length kati obulimba buli waawo Chris Obole wenarem ayogera parliament wenarem mwogezi wa parliament muganda wange waliwo uliriza nkunyonyole leka nkunyonyole waliwo ab'enarem bye balimba ne wabeerawo n'ebintu ebiri institutional nga biriko ne bwino kwegamba nga kizibu nnyo n'ogamba omuntu nti alimbire ku ssente ziriwo nga baazijja na musako ya parliament nga ne records weziri n'empapula weziri kakati awo ani yali omulimba olaba nti yali ku mazima yayogera kubanga jagala teweerabira nti NRM ina bakomishona basatu mu ngeri y'okudifendinga abantu babasatu yandige nti ssente tunazifuna naye olw'okuba nti records n'ebitabo byali bimaze okufuluma njagala omanyi nti bwino ina ku ssente ezo yali amaze okugenda mu public domain ng'ensi yonna emanyi minutes tuzirabye ezatula mu komishoni Mpuuga bamuwadde 5 bano 4 nga buli kimu ne ssente gye zaava nga takyalina mu ngeri y'okuteekawo ekitiibwa kya parliament okusigalawo nga takyalina kyakweka kyokka olwo Honorable Mpuuga amaze okusobya emirundi 2 amaze okugamba tanaba kufuna ssente alinda installment esooka parliament gye yajja ssente ng'egamba ssente yazikola ki yazifuna ebyo kikulaga nti ne mu lukiiko luli ne Honorable Nambooze akkaatiriza nti Mpuuga agamba bannange ssente nazifuna naye kaali katego era beetondera Honorable Mpuuga yenga ye kubanze swa kukiza kigambo kya muntu mulala yenna okujjako nnyini kyo nze nnyini kyo kati nnyini kyagamba teyeetondanga ne wali Honorable Kyagulanyi yagambidde nti mukulu wange yeetonda yakola bukozi yalagirawo yawakanyirawo mpola olwaleero bwe nzija negamba Shafiki nyina abantu we nafunye akasente nongamba nafunye akasente naye tebannaba kumpa gibadde 10,000 bampaddeyo omutwalo ogenda okukeera enkya ku makya nenkiddamu negaye bampaddeyo ogenda okutuuka ku dduuka gye wansindika nga bampa 10 nga ne risiiti nazisayiningira acknowledgement weeri oba okyakkiriza mu bigambo byange kati maliriza gwekyagera n'Empuuga maybe oba olina interest oba oli ku payroll simanyi
naye ebibyo kati njagala okujjira wano malirize na kino njagala kutegeeza abantu nti National Unity Platform n'opposition at large ekyali y'amaanyi nnyo mu ggwanga muno kyova olaba nti olwaleero Mwai Museveni tasobola na kukkiriza bibiina by'opposition byonna kwetaaya kwetaaya njagala awo tugenda kujjawo nzikiriza ngende wa Mwami Kagame wonzeke eddakiika zino zennina ate mpumulemu ekitundu kino kyene Honorable Kagame wetwakomye nga Buganda yabava dda mu mikono obudde buno ndabira ddala ekyamazima tewali ssuubi nti era munaasobola okufuna Buganda kuba gwe weebuuza ani g'osobola okujjawo bonna basoboka sirabawo ng'omutaddeko ani bonna okusinziira ne bwe tuba tukomezaawo abamu baaliwo ngenda kusookera ku Rosemary Senninde alina emikisa nga ebitundu 6 ku 10 kubanga bw'onoonya Naluyima kyakoledde Wakiso tokiraba bwe tugenda ewaffe Bulemeezi ebbamunaanika constituency Honorable Miyingo alina omukulu kubanga Miyingo bukyaba mukuba akalulu tavanga mu constituency era abeeramu kumpi buli lwa Sunday abeeramu wadde waliwo byatatuukiriza ne waliwo byagezaako naye Muyingo kiki bye yakola ebbamunaanika biki ayamba nnyo abalimi abawa ensigo ensigo eziva mu ki eziva mu gavumenti abeera nnyo mu bizibu by'abantu no nze njagala manya nga ekitundu ataddeyo essomero ataddeyo ki amasomero abaana abatuuze b'ebbamunaanika abaana abakulu obulungi abasinga ku bannaabwe abatwala ne basomera mu masomero ge era n'oyo omu eyamugjayo Unalibani eyamugjayo y'omu ku baana abaasomera ku basale ya Miyingo sekitoleko y'omu ku baayita mu mikono gya Honorable Miyingo ayamba banaddiini kizibu nnyo osanga mu bbamunaanika constituency essinzizo nga teririiko Miyingo abawa amabaati abawa amabulooka abawa ebintu bingi n'obuyambi bw'enjawulo so bwe tukuba ttooki nti mubamu abasobola okudda Miyingo asobola ali namba emu bwe tugenda Mawokota ono omuyimbi Hildaman emikisa gy'okudda mitono anti asobola obutadda nene bateekawo ow'amaanyi ng'ani agenda kuvaawa muno oba mwefudisa oba mu DP tekisoboka Nuupu tekyalina nnyo bantu baliawo nti b'amaanyi tebaliiyo kubanga abasinga tebalina kye bakoledde bantu tebalabise walabye owaffe owa Nansana municipality kye yakoze mu parliament nga sipiika amulumiriza gwe Nansana gw'okikoze yasiiwusa empisa awo n'akwata katima kati byebyo bye tumulabiddemu ebyabadde bituufu ati parliament ate mwe mutuwa videos ezo mwe muzituwa so NRM esobola okusoberera ddala bwe tunajjayo service delivery naddala mugino emyaka egibulayo emyoga ne gibugaana parish model ne bugaana abavubuka ne tubateekamu esente abakyala birabinokaga wanaatuukira Buganda tusobola ogyeddiza nga tugenda kukozesa guno omuwaatwa gwe batandise bano ab'opposition ogw'okweyuza kigenda tuwa enkizo naye yonga yo Kampala wano wakati mwaliwo kemufunyiye omuntu nga tulowooza wammwe naye atalabika si wammwe Nsereko naye alina ebizibu bye alina baye bagala ne babasuubiza bw'olaba abalinga balebo MPs Sekikubo Nsereko naye baali balina bye baagala naddala ebifo by'obwa minisita kiteeberezebwa okuba nti Nsereko yali amanyi yajja okufuna kibule we yabeerera minisita w'abavubuka nga Nsereko amanyi nti kamaze okuyitamu bageramu ekyabavubuka naye tebaakimuwa so n'atandikirawo bunyivu n'abalala bangi baba n'ensonga zaabwe naye ekyo tekitukosa waakiri ate okuteekawo Nyanzi wa Nuupu olekawo Nsereko ne tutambula Nyanzi si wammwe Nyanzi wa Nuupu Nyanzi yali akomezaawo kaadi yammwe naye mweno registre empya oba yagisigaza oba yagikomyawo twamuwandulula neyanze gesawetwegatiddwako sipiika saba abambuulizeeko ate mpumulemu sebo kama wange neyanziza nnyo okukyazibwawo ku mpewo zino nsooka okwetonda olw'okujja ekikeerezi
naye tuli mulimu gwa kuwandiisa bannakibiina ekya National Unity Platform. Era njagala okusinzira wano okwebaza nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Pulezidenti wa Uganda ow'ekkumi nze naawe gwe twalonda nti sebo weebale omulimu gwe tukwasizza tukukwasa maanyi ekyamazima wenjogerera kati kaadi zituweddeko abantu bangi buli omu azaagala ate z'oyinaawo era zino zenina ndowooza leero twakedde ne kaadi 1500 ku station wembadde tusigazzawo bukadde bwe bana 10 era sebo nzikiriza ntuse okwetonda kwange njagala weetonde n'okujja mu mujoozi no njagala okutuusa okwetonda kwange ebyemizannyo njagala okutuusa okwetonda kwange eri bannansi bannafik media ababaddeko nga balaba omukulu ono ng'alimba eggwanga byonna byayogedde ekyamazima kyabulabe palamenti mwami fiiki katondo nnyo kano nkayiseewo palamenti ebeera ku record era palamenti tugizannyamu katemba kubanga kyekifaananyi ky'eggwanga naye omukulu abadde ayogera bibatera okukola eyo fundafunda gye babeera ng'ate abyogera ku kifaananyi kya palamenti nendaba nga kya buswavu okusookera ddala nga ye omusajja omukulu ku myaka gye ne kaliba mwe mutwalira okuba nti yakivuddemu naye yo sijja kugendayo njagala okwebaza ennyo bamemba badde ku mukulu ne bapanalist bannange oba oliawo honorable Kwizera ensonga zatuusizza mwekakasa naye omukulu ono byensanze ayogera simayo oba tugende maaso ne programu oba engenda gikwanga nkomyewo kanseke mpumulemu ate nkomewo ne honorable Kwizera tutandike ensonga Fig Media. Kagama oyagala mugoba no subtitles anti era ojja mugoba ate mugoba tutya kale tugende anasobiraba olw'okusaba kw'abantu naye nga tukyakirowoozaako nenge gye tugenda okusobola oba tukikola mu bwangu okulaba nga abantu abamu abaagala programu eno musobola okutandika okubanga mufuna ensonga eno speaker ngenda kujjawo oli kanfuna eddakiika emu omukulu ono gyansabye osanga kaadi eyo n'ogiwa omukulu akuliranye mu kyenvu kakati njagala kureactingako era bwana ono ensonga gyataddewo ey'ababaka ba palamenti obutakola naye era njagala mutegeeze nti olw'okuba gavumenti yaabwe efuze bubi eggwanga lyo kireetera n'omubaka wa palamenti abamu okwetika obuvunaanyizibwa obutali bwabwe nga buliwa si kituufu nti omubaka wa palamenti alina okugula ambulance mu constituency no hold on andipuliriza leka tugende mpolampola si kituufu nkunyonnyola si kituufu gwe kyobadde ogamba nti bwana miyinga alina okuteeka essomero mu constituency okumanya nti akoze no era si kituufu nti Hildaman oba omuntu omulala yenna honorable Hildaman kirala yage n'abalala nti balina okukola emirimu egyo tupimire tugende mpolampola tupimire level oba member parliament tupimire ku mirimu gy'alina okukola ogusooka legislature kwe kuteesa mu parliament n'akwata ensonga z'abalonzi be n'aziteeka ku fulo ya parliament tugende mpolampola okugamba nti bateesa batya mu parliament nakitegeere amanye sitogenda kulaba buli mubaka wa parliament ng'ali ku fulo wali kubanga ekisooka bangi ekyokubiri nobuli kyova abateekawo enkola nti waliwo lead of opposition n'abantu abateekeddwa okwogera ku nsonga z'abantu waliwo ne kye bayita question time obudde waliwo kye bayita matters of national importance eyo kaliba weeri mu parliament olabye ababaka ba nupu bangi nnyo omu nga ye honorable Geoffrey Rutaya tugende mpola ng'ayogera ku nsonga z'abantu abalemeka kakati aba batateseza ekyokubiri appropriation oba okuteesa ate n'ekirala si preliminary ya parliament tebeera ku TV eva kati waliwo ensonga ezijja mu mawulire nga za nkizo ze zireetedde amawulire okupikinga interest oluusi omwaka eguggwako kalenda yabwe eggwako batuleetera alipoota nti ono yateeseze tugende ku hansard ya parliament njagala ombulire babaka ki abasinze okuteesa tuli fenna ababaka basinze okuteesa ku hansard ya parliament babeera opposition throughout information general omuwa throughout information sebo kanjifune simanyi oba yali agoberera entula za parliament ku mulembe gwa honorable Kasule Sebunya
y'omu ku babaka ba parliament abaafulumiranga ku lisiti ey'ababaka abasinza okukola obubi abatuufu abalungi parliament mwabadde muzikirize kangende anajja kutufunirayo ku ansadi ezo Speaker ngenze tulabe tuli ku nsonga njagala naawe osigire omuntu ekifaananyi ku nsonga ezabadde Lwengo njagala kumanya ani mukyamu ani mutuufu ani afunamu kyesinga okola ani afiirwa sookera ddala mukama wange neyanziza naye ojja kumpangayo ndowooza oba obudakiika 2-3 obwaki oba oliawo twongere okwebangula nabye munnange ono nga honorable Kwizera ateesa naye nga tasobola yadde omuleka ateese oba oliawo nayo simpisa nnungi naye senga osooka kigamba honorable Kwizera ojja kuba mulungi ngambye nze kyendabye nga honorable Kwizera ateesa nga mwami Kagama abuukabuuka omanyi nemuwa information mwami Kagama effe engeri tuli abakulembeze olwo byatusomesezza mu byo mulimu okuwuliriza n'okusengejja ensonga ajja kukumma sente z'emyoga ez'omusaala obasefe tubasasula bano mukama wange binono bye mbadde mugamba naye katajja kuba muyizi mulungi ku nsonga ezabadde Lwengo nze naawe njala tukkiriziganye omuzungu alina akagambo kagamba in a sinking boat no one is what safe no one is safe saga osiga ekifaananyi kya Lwengo kiribbira temubaamu muntu agamba nti nze ndi muwanguzi kuba sinnatuuka kaati ojja kigezaamu njagala ofune olunaku ogende weesuule mu nnyanja ogezeeko okuwuga naye mbadde ngezaako okugamba nti bwe tukuba ekifaananyi ekyabadde Lwengo nze sikikuba nga kifaananyi kya Lwengo kifaananyi kya ggwanga ti gavumenti eno etufuze bubi kati bajja mu famire wammwe n'entale eziri mu nnyumba eyammwe gavumenti eyo ekufuze bubi nkugambye gavumenti eno etufuze bubi kati batuuka n'okulowoozesa era mwami Kyagulanyi yaddewo amazima n'abagamba nti temwekanga nga mulabye senga wange senga w'omuntu ndowooza omanyi omusajja muganda abeera muganda wa kitaawo mu bufunze dyeni eyo neyiye ze zimu temwekanga avuddeyo n'agamba nti ndi musezi so ekifaananyi kyadde Lwengo okusookera ddala kyabaddemu obusiiwufu bw'empisa nga bukolebwa ku NUP abo abasindikiddwa oba oliawo baba bapulaningiddwa ate nga bakuumibwa nabukuumibwa obusiiwufu empisa butya bwana Fiiki nze naawe nze simanyi oba kyewonalabye kyewalabye naye twalabye abasirikale abadde mu leeya ngera balina n'empuliziganya nga bakuuma abadde bakola effujjo empuliziganya ezo tezikyali mu basirikale boka kuba nafuuti soja balina empuliziganya bwana Fiiki bwe tuba twogera ku bintu ebimu oba otuwulirize era njagala nnyo okuwulize empuliziganya ezaabyo ebyokwerinda za njawulo ku buno bw'okitoki obwa bulijjo bwe twogerako njagala nina akatambi wano ngenda kakuwa nze naawe okalabe wekituuka mpakati ate biri jjuba kakati bwana Fiiki mbadde nkugamba yadde oli mu budde bwange nga abasirikale bakuuma abantu ba bulijjo kati genda mu maaso okukola effujjo akatambi ngenda kakuwa olabika okayina ngenda kakuwa nga abasirikale bakuuma abaana abadde bakutte ebipapula ebivuma ebiriko ebigambo ebivuma President Robert Kyagulanyi naye njagala okusaba bannayuganda ti mu biro nga bino ate gwe omuntu wa bulijjo olina okubeera omugezi ennyo okwawula aliwo ayogera ekituufu aliwo yatumiddwa okukola nze sirina buzibu ku mwami Kagama ono bwajja n'alimba nga bwajja wano bulijjo bwakola ki n'alimba naye nina nnyo obuzibu ku muntu eyerimbika mu nkyukakyuka nga bwana Mugalatiya nga bwe yeeyita Abedi Bwanika najja nga omulamwa tegukyali ku mwami Museveni na Fugabbi lye batutuusizzaako nga bannansi ng'omulamwa guli kwani atula mu ntebe eyeewujja ng'omulamwa guli kwani mukama wange ombuuliza byabadde Lwengo oba oyagala kate ngende ku kirala no anti ogenze ku Mugalatiya then naye nekubuuza ku Mugalatiya nti mwaka kiraba omanyi pusi bwezaala ebyana byayo ebikanga bwete ebirikaawo negenda nejja n'ebikanga ekidduka guba mu yaayo kakati bino ebiro bye tulimu pusi yadduka eri mukanga byana byayo era emiyaayo tukola ki Abedi Bwanika tandise mulaba mu 2011 mutandise mulaba mu 2011 okumulaba obulungi ng'ajojo bya Dr. Besigye etulaba mu 2016 n'amuddamu omujojobya 2021 n'amuvuma buvumi direct Kyagulanyi yali amutumira
Sinawo kwogera kono ne Kyagulanyi nze. Anti ya bedi ya. Amuvumye direct. Kyagulanyi atuma. Wachega bulungi. Amalizo muvuma bunyi direct mwe mumusembeza. Kono Dr. Besigye abagabo gwe musembeza muyayu. Mwe mugambe eno pusi. Kati mumala tunamalanga kwekona tujjukira okubuuka. Tulabira abantu. Mwami Fiki lwakuba nti oluusi ebigambo bye tubanyonnyola temubikwata. Mu kaseera akakazigizigi nkugambye tuli mu lutalo. Tuli mu kulwana kwejjako nakyemalira. Kakati tulina budde bungi nnyo. Bugenda kwetegereza nti kati Fiki ono ali atya. Bwana Fiki bosobya mpuliriza bosobya tuyinza okuddiramu era ndowooza walabe President Robert Kyagulanyi ng'agamba nti nze munnaye nakusonyiwa sikuyinaako ki buzibu. Wuliriza kakati mukama wange oli mwogezi w'NUP nange siri mwogezi naye njogera President Robert Kyagulanyi byadde ayogera oba oli awo nze naawe singa yadde tannamusonyiwa yandibadde naye avaamu bisongovu nga bye baavuddemu naye yagambye kakati lwaki bali babivuddemu nga nabo badde bakyadde Abedi Bwanika awo ku maka gaabwe kijja kyabwe bamuziika kati Bwana Fiki njagala tukkiriziganye nze naawe Bwana Fiki Bwana Fiki gwe moderator wa programu eno tujja tukkiriziganye nze naawe wetuba bakubaako debate ya mugaso gye tugguka oba gye tuggusa tulina okuwuliziganya nkugambye nze naawe tulaba kifaananyi kye twalabye President Robert Kyagulanyi niwankwadde yabadde mugenyi nga Bwana Abedi Bwanika bwe yabadde yagambye nti nze tonsinga kwagala Honorable Mpuuga era Honorable Mpuuga nze nakusonyiwa statement wagiwulidde mukama wange wagiwulidde kakati lwaki atogamba titeyamusonyiwa Bwana Fiki onootera okundetera nawe okubuuza ekibuuzo kyokolera ani wiiki 2-3 emabega yamuyimbamu oluyimba yayimba mwana Bwana Fiki Abedi Bwanika Honorable Mathias Mwami Fiki yabakuba muri haso Mwami Fiki ate we tuba twogera saagala olidingibwe mukulu oli musajja muyivu bw'okola endagaano leero n'okola endagaano yemu ku subject matter yemu enkya endagaano kyebera esinga ginewayo amaanyi bw'okola endagaano ng'etunda omuzindalo guno leero ku mutwalo gumu n'okola n'endagaano ku muzindalo gwe gumu ku ssente ze zimu omutwalo gumu enkeera eriwo ebeesinga ginewayo amaanyi eyenkeera ebeesinga lwa nsonga naye ekisinzira ebinaddirira ndowooza nti gwe olina kigendererwa okusigala nga sitiira obuusabuusa ebigambo byonna Kyagulanyi newe mba mbikkiriza nti bigambo bituufu yasonyiwa Honorable Mathias Mpuuga naye wayiseewo ennaku ntono nnyo ate omwogezi we naddamu n'abatabukira tulina ebizibu no Bwana Fiki ndowooza nti ombuuziza ekibuuzo nkuddemu tulina obuzibu buli bwa mirundi 2 waliwo akabuuzo ke batubuuzanga mu history njukira nali muyizi atali mulungi naye nali musufumukko katono nga batubuuza nti nga batugamba nti sijja kugamba Fiki naye nga bagamba nti forgot nothing and learnt nothing sina kubuzibu kwogera kunze nga bagamba forgot nothing and learnt nothing Honorable Kyagulanyi avuddeyo n'akamwake ng'ayimiridde nga kakiddwa nga bano bwe babatuma ne bamuwa akapapula n'ajja ku program n'ola ng'agoberera ka script ke bamuwadde ndakikolangako kati ate nze nkugambye gwe tomwetegereza buwayiriza nkugambye ono byayogera si bibye nga nze bwe njogera Muteesa era buli w'abalina okujja wano okwogera waliwo walina osayininga naye mbadde nkugamba nti yayimuse n'agamba nti nze nakola ki nakusonyiwa naye ekifaananyi kye tusinga okujja wano ekikulu Bwana Fiki ffe tukiyita dimina oba obwongo bw'omuntu we buyimiridde oba ekigendererwa ky'omuntu mu kukola ekintu Bwana Fiki tuzze tulaba ebbanga lyonna nga Mwami Museveni ayita mu bannaffe bennyininyini ate okutusogga amafumu mu mugongo mu ekyo omaye ekigenda maaso mu FDC ng'FDC tennatuuka weeri omaye ekyaliwo mu DP nga Mwami Mao agikutte awatali kwebuuza ku bamembazi ba kibiina ekyo oba abakulembeze banne n'agitwala mu State House bwe tulaba
abamu ku bannaffe ate bwe tubadde tutambula kati nga bakola ebikolwa ebifaanaganako ne Nandalama 5 yakola ebifaanaganako ne Nobert Mao ne Siranda bye bakola naffe twewuunya ntugamba nti wabano nabo baagala kututwala wa Mwami Museveni kakati bw'ota ngamaliriza bw'otajjayo ekifaananyi ekyo bulungi obeera bannansi balyazaamaanyizza bw'otajjayo ekifaananyi ekyo bulungi Fiki Media obeera ogikkakkanya lwaki ekituufu ekyabaddewo twafunye ne bulipooti ti bannamawulire abamu babakubye simala bannamawulire simala beeyogeddeko ne beeroopa naye nga tewaliwo edda akafaananyi akabi Mwami Fiki njagala okugamba kati wano we tuli ku mpewo za Fiki Media naye otambula butambuzi awo n'ojjamu olugoye obusimu obuwera 10 bugenda kukwata ku kkubo kati kamera oba kibayita amawulire ennaku zino tuli mu digital world kizibu nnyo okugamba nti ekimotoka kyagudde oba ki nga tewaliwo kamera era ebbanga lyonna President Robert Mwami Fiki bw'abanga omusajja asobola okuyimirira President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti omusirikale akutte embooko n'akukuba omuggo tomuddiza balina bye batunoonyaako ate munnamawulire akutte kamera neyanzege nina eddakiika 12 njagala onyambeko katono nnyo otusabire bannamawulire abo batuweeyo obujulizi kuba batugambye babuyina omanyi abamu ku bo bakolera state ate state erina beekozesa nga ggwe ne bamuwa akasente no state government sigambye ggwe naye bannamawulire banno kuba oli munnamawulire yabagamba nti genda oyogere kino oba kiri katolaba ono state yemukozesa omu ye Farish Magembe ono state yemukozesa amandimbye kati wajja n'ayogera ebigambo nga nawe obitwala no sina government state gyakolera ebigambo obiwulidde byonna oba obisaamize wamu olina olabawo olugendo kati olw'opposition kati goliwo NRM njagala wejjemu ekifaananyi ky'NRM otunuulira opposition eno gye tulaba kati era ate opposition mbi nnyo oyogeranga njagadde oyo ne bekogeranga wena njogera kati nga muna Uganda atayambadde nti ndi NRM naye atunuulira ebyobufuzi bya Uganda bwe bitambula eno opposition ey'omulundi guno mbi nnyo nga bw'okiwulira simanyi oba akulira opposition tannakyusa bwongo bwe kubujja eri mu system gye yalimu abuteeke eno mu system gye tulimu oba gye yajjamu ba system eno gye yajjamu ya bukulembeze whereby olina okukozesa obwongo ng'omukulembeze nti bw'otunuulira abantu batandise okulwanagana nabo abeetaaga kubanga bw'olwana n'empuuga bw'olwana n'abeedi n'abalala bonna bonna kitegeeza sayidi yo oba oginafuya kubanga weetaaga ffe ekyokulabirako kya Museveni akola ebintu naye ng'alina olukiiko lwe olumuwa amagezi nga bulaba Kigongo n'abalala kwe batuula namuga chairman we party ku nsonga nebweti tubale twagala kulonda structure niyo giro olindamu olwakino na kino tugenda kulonda LC nebwe tukube ekifaananyi sene tuteeka zaaki mu LC katugira tuziteeke mu PDM watu ziteeke mu parish model olaba nti si buwagizi tubala nti economy ya Uganda bwe tudira sente tuziteeka mu electoral commission dala tufunamu sente zo tuziteeka mu myogo wa parish model nti bafunamu atengo by elections ndabye wenalaba akaluka nako okusimba mugongo akabairo siwa sala bako ku kipande ky'NRM NRM yina yabiranga wa independent ate okimanyi geno kinonyereze okimanyi ku byalo emitwalo 7 n'egigwamu abasinga bonna b'NRM opposition teweza kuwadde ebitaano mwajjira wali opposition ayite nabakujja eriwe ati opposition ebaddewo opposition Besigye amazewo emyaka 2 esaala betuteekawo okulonda ku mitwalo 7 n'ezigwamu ez'ebyalo bye tulina nubu tesobola kufunako wadde ebibiri ati tujja kateekawo saala tugenda mu kalulu Kampala alimu ebyalo bimeka Kampala simanyi Wakisa alimu bimeka Wakiso babiringa Vijja alimu bimeka Dokola alimu bimeka ate bona je bwe kyogamba Kampala kino kiri ku record agende ku basente bebe ali mu abakampala bebe ali mu basinga information katono nnyo eggwanga ekimu kwe biraga nti no booli awo nabo benyini akaluba katya nga tuli mu nsinga tugamba nti nno tetulina sente za kulonda ba sente be naye ng'ekituufu tukimanyi batya
nti kati abantu bembracinze nnyo NUP olaba tutunda kadi nezituggwako tutukimera nezituggwako ne bagamba nti tulina ssente za kutereka bululu buno kubagwako zimwakuba mmeka tetulina ssente za kuteeka bululu bwa ssentebe nga nabo bwakusimba mu mugongo si ku printing ballot papers naye nga tufuna ssente zetuwa abayimbi tufuna ssente zetuteeka mu bamalaaya ngamba ng'eggwanga mukama wange njogera ng'eggwanga ono yazze okwogera sente zetuteeka mu bayimbi sente zetuteeka mu bamalaaya sente zetuteeka mu bafulu figa sente zetuteeka mu bantu nga babuchamani sente zetuteeka mu bayaaye okujja okukola entalo njagala wali ku kyabamalaaya baba wazaaki oli munnamawulire ekiggwa atamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga bamaya baba wazaaki ati muddemu ensi ekulaba infacti abantu boddamu wali bwana fiiki malaaya omanyi kitegeeza kitegeeza omuntu agenda ku kkubo neyerenga waliwo ne bamalaaya mu byobufuzi omukulu ono mumanyi bulungi omanyi gyava ani ono mwina gye mwavu ogenda munuwulira ono omumanyi bulungi so kati bwe twogera bino ebimu ssebo mbadde nkuwa information bwe twogera bino ebimu tuyogera na experience na kumanya munupu mwenemba malaya jo nina gwe nalaba yabadde owa yero nazijjamuwuliriza namwe benyini mbadde mwogera Dr. Besi wamifiki naye malaya asooka lebalero teyazze wano oyo munno nno kituufu era naye oyo wemukole emirimu sebo ono obudde bwange abuyingiddemu twabadde ekibuzo kiri nti opposition erina olugendo terina lugendo terina era ffe twesunga bwesunzi 226 kweddiza bitundu byonna bye batunyakulako era okay no mind nchejjeko ekyenyalemu nenjogeranga mu Nansi agoberera ebyobufuzi opposition 226 teriiwo era ebitundu tugenda kubyezza abenyalemu just kwesetinga mwabagenda okwesimba ku parliament kwesetinga buli kugamba nti nzija kunansa municipality wesetting bulungi wakayima tumukube n'ebitundu ebirala neyanziza honorable kwizera honorable Kyagulanyi okutalaga ebyalo byonna anoonya buwagizi bwa 226 anoonya abantu bagenda muyambako yingira mu nsiko anoonya ki kakati ebimu ku bigenderero biri mu national country wide tour kwe kulaba nga tu revampinga one okusinkana abawagizi baffe kubanga ng'ekibiina tulina enteekateeka ze tulimu tugenda kukola structures z'ekibiina twatandise okuwandiisa abantu speaker akulaze kaadi ze tuli wano wokka mu Wakiso nalabye kaadi zaffe zino nga tuyingidde abantu miliyoni 4 wano wokka kyokate nga bangi abakyayagala kiserimu abantu bameka kuwandiisa kati nze ogenda wuliriza ogenda kufuna ebibalo by'abantu abali mu Wakiso nga Yugos emaze okufuna ki nenjala okutegeeza nti kaadi zaffe Wakiso wemma muyinako miliyoni 4 kaadi ogirabe eno siriyo namba yine etambula kati wanekulaga nti just bali mu bukadde 3 n'emitwalo 5 mu 3 yino siriyo namba Wakiso yino wano siyo negirabe zino kaadi zize kati tukulaga nti nga Wakiso bawandiika Mr. Kwizera zino zazenga za Uganda izoke zaze uligene mpola no eno kadi teyaze nti ya Fake media eba kujanga ya Wakiso kunyonyole njagala kuyamba kwenza okutegeera no ekibafumbwa kikino nzenga tonanya abaka ekibafumbwa kikino Fake media district abantu bonna abakulira mu Kampala just ekitundu kyokka kyenkulembera nze nga kansala kirimu abantu emitwalo egiri mu 5 and that is as per okubala kuli okwemabeka katuli ku Wakiso district esinga obunene abanupu leona libwe Kyagulanyi kiri bwekiti nze naawe ekituufu okimanyi nti baba kubanga bagambye nti eno kadi ya Wakiso Wakiso bokka tebantadeko kantu district nebatekawo ne space atugende mpola kankugire space eraga nti nga wekali bweka bwekali Masaka kituufu njagala kutegeeza ene namba si ya Wakiso kugamba osabulula bulimba bwono maye balimba tebalabeko bana abavubuka njagala okutegeeza ona tena bakumanya
okuwandiika okw'amaanyi registration ey'amaanyi kuli nnyo mu Wakiso n'ebitundu ebirira nnyo kati njala okutegeeza nti kaadi zisobola okujja nga serial nambega nti okuva ku miliyoni emu mpaka miliyoni 3 n'omusobyo zigende mu Wakiso miliyoni 4 otegedde miliyoni 4 miliyoni 5 zigende mu ki kuba n'emukono bali mu kuwandiika ojagenda ofune gundi kyagamba nti okitegedde mu mbeera y'okubala accountability entuufu musose kuŋŋamba bwe muti mbeebazaako mutandisa tugende mpola mpola njagala okutegeeza nze bwe mba nkunyonyodde nega nti okuva ku namba 001 eya honorable kuba naye asula mu Wakiso tuli fenna kamalirize mmalirize kweta kika zange tukulimba tukanyonyola kyotamanyi kati nkugira kamalirize wano maliriza bwe ntikusongeyoga nti opposition teina lugendo okumanya opposition erina olugendo olwaleero tuli mu kuwandiisa abantu nga n'okuwandiisa ne kaadi ezo za ssente naye tugende mpola mpola tuveeyo enusu 10 membership omuntu okubeeraga nti memba omugundi akole ki omuntu memba w'ekibiina yatandikirwako we tuba tukola structure z'ekibiina structures zigenda kuyamba ki kyenjagala obuuza ekibuuzo emabegako tubadde wano tugende mpola mpola members babiyingire kati gwe atulaba NRM yazikwata ombuuza ekibuuzo ekifaananyi gye twafuna kyali bwe kiti nti egenda kukyusa ebibaddewo ebyopposition byonna tulaba nti bitandise okukyuka buli kimu ndaba byebintu tunyonyole ne bwana Afrika Gamo ono n'abawuliriza maliriza eddakiika nnyonyole ekyo eddakiika emu yo seconds asatu ekisooka ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kitambulira wansi w'etteeka erya political organizations n'ebirala act number so tusobola kubeera na kibiina ky'ebyobufuzi noga nti kyo kigenda kukola ebyakyo ebiri outside etteeka kiri mandatory ekibiina ky'ebyobufuzi okubeera ne bamemba n'okukola structure zaakyo era bano abakulu bulijjo batugamba batuwase nene structures zuleme okukola ki okukola nzija maliriza opposition erina olugendo lw'amaanyi era ekyali y'amaanyi y'ensonga lwaki olaba olwaleero Mwami Museveni tasoba na kikkiriza n'omundi n'ogumu okuŋŋaanya abantu ng'obabuulira enteekateeka z'opposition era opposition lwaki efuuse y'amaanyi egenda fuuka y'amaanyi nnyo kubanga yeegobyemu abantu ababbi abasuubuzi bamalayo y'obufuzi nga Abedi Bwanika n'abalala ababadde beerimbise mu opposition neyanziza speaker mpummaliriza naawe lwakuba okutte ku ttama struggle bagivaako bali musene na lutalo sebo lwaki akutte ali mu kubalawala kaadi tannatunda ziwera baba balinako komisoni bano abatunda kati komisoni 10 wameka nibo abafunako 2 nsaba mpozekere speaker njagala nkubuze nzikiriza nkubuuze mukama wange mbuuza mukama wange mbadde njagala okulaga disappointment gye mbadde naawe obuuziza ekibuuzo ne ngamba ono munnamawulire ddala ekyemanyi wayita obuuziza ekibuuzo ng'ogamba nti bamembers bayingira ekibiina lwaki nenga nti ekibiina ky'ebyobufuzi etali kiraabu nti bayingirayo kuzina mazina kitwadde kinkwasizza ku ttama kubanga gwe oyimirira awo oli presenting abannayuganda bangi ate bangi b'osobola okubuuza ne bannayuganda waliwo ebintu bye boogera ate ne babikubuuza nti nekino kibuuze n'olabanga ekintu kiki sebe ekibiina ky'obufuzi tekitunda nnyaanya naye omuntu wakubuuza nti abamemba bayingira mu pate kukola ki basobola okuyingira mu pate eyo nga bagenda kulonda waliwo abayingirayo okulya nga bagenda yingira nsiko Speaker njagala mponzeke bwe nti pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yaganidde okugenda e Paris ate awo kireesewo si president wa Uganda tulina president omu ye Museveni mukulu ono watujjenga ate aleme kubuzaabuza bagoberezi oleke embuuza ekibuzo kyange president w'eggwanga yaganidde okugenda e Paris nina mukwano gwange musawo era tulina wambwa naye mbwa balina kibayita mazo baziteekako bati nga tebaagala eyogere Kagame atulemye okufuga naye nenyini njagala okugamba kyayogera kituufu president wa Uganda ate president bamugana okugenda olwaleero ayogedde ku mazima president bamugana okutambula gyayagala Honorable Kagame okkirize speaker demo ekyo Mami Kagame singa tubadde twogera wali katale w'okolera oba wandiyogedde nnyo ensonga zetukoza ggwanga abantu gye bakolera tubiveeko kale tuli mu program nange ndi mukozi sewo era wenjogera kukola simanyi omuntu akola wadde naye gyakolera tubiveeko yagadde pulezidenti w'eggwanga eyaganidde okugenda mu kitundu kyafuga sebo
okusookera ddala nze naawe tulina okikkiriza nti tutambulira mu mbeera etali nnono. Mwami Kagame ono n'abo baakolera kuba sijja kugamba n'abo ne banne baakolera kuba ye bakozesa mukozesa kibayita okukozesa okimanyi. Mwami Kagame abo abamukozesa batufutubaddeko mu mbeera nti kati n'eddembe oba n'amateeka agandibadde agasookerwako tegagobererwa, naye ebyo by'olimu ng'obivuddeko biriwe byendimu kuba kati nkulaba oyaga nnyo okugyayo ekifaananyi ekyokusaagasaagamu naye sibonjeka okutegeeza nze ngobera fik media era buli program gye tulaga wano nzirayo nenjigiramu negiraba bannansi babeera kati nga bali serious. Nkugambye nti batufuze obumbula oba bubi nti nze naawe tukimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ka 221 kye kimuyisa president ne Kagame akimanyi era bino tubyogera noono gwolaba yarayirako laddu okuba teyazirayira yatya Mwami Fik omuntu ali ku mulimu ono gwolaba asasula kujja kwogera ebyo kati ye sagala kumuteekako nnyo obudde bungi mbadde njagala okugamba obuuziza kankuddemu nti nze naawe tukimanyi nti yawangula akalulu ka 21 president Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we10 owa Uganda mu butuufu mu mateeka ne mu bwenkanya obwensi yasiyabulako kulayira naye olw'amagye n'amaanyi g'emmundu ne bayisaawo omukulu tibuhabulwa era kati yatufuga yatudde mu ntebe yaki y'omusajja naye mbali jakukugamba ati wenkuleetera kuba kati gwe obibuuzizza ng'olinga ng'asaagasaaga naye ng'ensonga ziri serious era mbali jakukugamba nti bakozesa emmundu oba oliawo n'obutamanya kubanga senga omuntu aba amanyi nti amateeka galagira bwe kitini bwe kiti nti omuntu alina liberty okutambula mu ggwanga lye nga bw'ayagala omuntu alina liberty okutambula obudde bwonna bw'ayagala era tulina nekibayita freedom of association mu ssemateeka waffe senga bino tebiriyo naye kasooka nkamaliriza naye bino byonna byonna Mwami Fik tosagala otunule Mwami Kyagulanyi ng'ekifaananyi yotunuulire ffenna kubanga kino ekifaananyi kyansi kitegeeza kunze naawe tekuli ali safe noono Mwami Kagame wano waali tali safe kubanga senga ageza najjako guno ogusaati gwayambadde nkubulya tajja ttambula mirembe n'ayambala emyufu naye bamukubiramu. Kyenjagala mu byonna kiki lwaki nakibuuzizza luli bwentyo nti sinti naadde ndi mu mbeera ya lusaago aba kinadde njagalamu kiki embeera eno yonna tugiraba ebbanga lyonna nti bwe naatambula ndi nnyinda wano bagenda kunkwata ekigendererwa kyammwe kikyali kyakulabisa oba kutuusa information mu bantu. Kati Mwami Fik nze naawe era naawe njawo okukutuma tulina obuvunaanyizibwa okumanyisa bannaffe abatamanyi nga bano n'abalala ku butya eggwanga bwirina okutambuzibwa newankubadde bakola bye bakola era bakimanyi nti babikola mu bumenyi bw'amateeka era kyova ebiseera bingi bakuba bannamawulire kyova ebiseera bingi tebabakkiriza nawo kaakati ekikozebwa ensonga lwaki bakola ebyo byonna kwe kulaba nga efuga bbiri abo n'obutali bwenkanya mu ntambuza y'amateeka n'eggwanga tebirabisibwa kati ffe obuvunaanyizibwa bwaffe obusookera ddala bwakubuusa bannansi tugendayo kubabuusa oba okubiri bwakulabisa gavumenti eno n'ebibi byekola kubanga tetulina ngeri gye tujja bikola okujja nga tugenze mu bantu naye mbadde njagala okutegeeza kano wadde otubuuza ekifaananyi ekyabadde Lwengo nga njagala okusamalizinga nga nkugamba nti bw'osanga ng'omusota mu buliri ewuwo mu nnyumba n'ojjayo omuggo ogukube maama w'abaana gwe wajja ewaabwe najja nakwata omukono ntokuba musota gwange kwata embooka eyo gy'obadde oleese okuba omusota osobola okuba maama w'abaana kuba guli omusota yaba yagulese mu buliri. Tutina abantu mu opposition abatandise okunywa nga Mwami Museveni okulya nga Mwami Museveni okwogera nga Mwami Museveni nga n'entambula zaabwe zeezo zennyini eza Mwami Museveni nga tetuyinza kubaawo mu mbeera eyo n'abantu boyinza okulowooza nti nno baffe ate nga bye bakola by'abano aba NRM. Honorable Kagame basiima nno okuba nti Mwami Fik wafunye kaadi eno kati tojezisiba ku bantu kaadi eno ngenda national ID mbadde mmanyi nti kaadi olinda yanusu 1,000
maliriza shonje Kujja tulaga maliriza sho ati lwaki tosasula bajja tulaga accountability ya oba ssente oyagala ebyo tukwetaaga naye twagala bannansi abalimu ensi abalina mwoyo gwa ggwanga omutuufu so sono nti mwoyo wa ggwanga mujje tubawe ppirawo oba naye okusinziira ku information gye nnyina mwami Fika alina kadi ate nga yakumwanjo nnyo ke kasaati ako bangamba mwali namba 0